Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe nga tutunulira eddagala eryo liyitibwa kanyeebwa. Oyo ayitibwa kanyeebwa. Kanyeebwa oyo amera wa? Atera kumera mu nnimiro, amera mu lusuku, kwegamba amera nnyo ewantu awoobeera olimye oba wookabadde. Omuddo guno oguddamu okumera ng'okabadde ne kanyeebwa oyo mwamerera, naye nga kanyeebwa muddo gwa bulabe nnyo. Abalimi bagutegeera bulungi nnyo, gye gimu emiddo gye batera okugulira eddagala ne bagifuuyira bufuuyi gisobola okufa. Kanyeebwa nga yakulumbye mu lusuku akumalako emirembe, wadde nga abalimi tebamwagala, kimanye nti ate eddagala wa mugaso. Ng'ekisookera ddala kanyeebwa ono gwe omwana omuwala, omukyala omufumbo ng'omanyi tosobola kumala wiiki nga tebakwebaseeko, ekyamazima kanyeebwa ono abeera ajja kuyamba, abeera nga weekolako saaviisi ku nsonga eyo ey'okwekyusakyusaamu kye tuyita okuwoomesa. Osobola okukozesa kanyeebwa ono, ajja kuyamba bulungi nnyo. Omufuna omukuulayo akati n'obukoola, omukuulayo bulungi nnyo nga bw'omulaba, n'ofumba amazzi ne gajja bulungi, n'omusuula mu mazzi agookya n'omugyamu mu bwangu, n'oluvannyuma n'omuyengera mu mazzi amabisi ag'ekidomola, n'omuyenga bulungi nnyo, okumusuulako mu mazzi agookya tubeera tutabuuka. Omuyenga bw'omala omuyenga n'omusengejja emirundi ng'ebiri ku esatu, n'oluvannyuma osobola okubeera ng'omutawaaza. Omutawaaza omuyingiza munda olunaku, osobola okutawaaza emirundi gyonna gy'osobodde. Kanyeebwa oyo ajja kukuyamba ku nsonga y'okuwoomesa, ogenda kubeera mukyala muwoomu. Kanyeebwa ono ddagala nnyo ku nsonga eyo. Ekirala, omuntu yenna ng'obadde olina bye bayita ebisente bulwadde bwa lususu, bitera kukwata ku lususu, naye nga kanyeebwa ono mulungi nnyo mu kugoba ebisente. Omufuna bulungi nnyo, ofuna kanyeebwa n'ofuna ne kajjampuni. Kajjampuni muganda wa kanyeebwa, nga naye nga buli ddagala lijjanjaba ndwadde za njawulo. Kati ofuna kanyeebwa oyo n'ofuna ne kajjampuni, n'obiyengera mu ngalo nnyo, n'ogattamu n'ekisula, omunnyu gw'ekisula ogugatta mu ebyo by'oyenze, n'obeera ng'osiimuula awo ewali ekisente, n'obeera ng'osiimuula ku lususu lwo, luba lujja kutereera bulungi nnyo. Kanyeebwa ono bw'omugatta ne kajjampuni agobera ddala endwadde ezo ez'olususu, ezo ezitera otusumbuwa, azigoba bulungi nnyo. Osiigawo musiige ng'ogasseemu omunnyo gw'ekisula wamu ne kajjampuni. Ekirala kanyeebwa kyagenda okuyamba gwe omukyala. Kanyeebwa ono mulungi nnyo ku nsonga y'okukyalira ensiko, okusika. Ng'obadde oyagala kuteekako obuntu bwo, otandika butandisi, wasika, zaakona. Ebiseera ebisinga abalongo bano okusika, gwasika olina okuba nga kyokola okitegeera. Eddagala lino liba lituyambako buyambi. Bw'oba nga kyokola okitegeera, ng'otegeera okusika, bw'osika obumanyi, w'okwata omanyiiwo, kanyeebwa ono ajja kukuyamba. Ofuna kanyeebwa oyo obukoola obwo, obufuna nga buwerako n'obuteeka mu ngalo n'obuyenga. Twetaagamu tuzooto, ofuna w'onyigira otuzooto. Otuzooto tuba tuganya okujja, ofuna amazzi gennyini ag'ekidomola n'otonyezaamu kkomoobwo bw'oli mu kuyenga. Bw'omala obuyenga bunyige, ggyamu otuzooto, ofuna w'otunyigira. Bw'omala okuggyamu otuzzi, weeseetinge bulungi, okwata mu tuzzi otwo tojje mu bukoola bwa kanyeebwa, okwata mu tuzzi eno nga bw'osika, okwata mu tuzzi nga bw'osika. Abalongo babeera bajja gendako bulungi nnyo mu bwangu singa onaaba kyokola ng'okitegeera. Kanyeebwa y'oyo ajja kukuyamba naddala gwe omukyala. Kanyeebwa oyo mukulu nnyo, mukozese ku nsonga y'okwekolako saaviisi, okuwoomesa. Woomesa ng'okozesa kanyeebwa okusinga omulimu ogwo agukola nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.